tulengera mukyala Mayanja ne mwami Mayanja batekako ekimuli. Anange mu abaana abalina obusimu twabagambye mukose bulungi amasimu gammwe nammwe bannamawulire abatali bateeketeeke. Beyansa nnyo kaakati bassebo ne bannyabo. Mukyala Shamira abadde mu America ne Namwandu, mukyala Shamira Namwandu eggulo teyasobodde kubeera naffe naye Katonda atusaasidde ku makya ga leero yatuuse. Nsaba osembera otekeko ekimuli. Abaana Namwandu, abaana bwe muddako Namwandu addeko. Abaana beebo Bamulekwa ba Hamphery mukirire mutekeko ekimuli. Tweyanziza nnyo bassebo ne bannyabo abo bakalabalaba abafaayo ku bannaabo abalala okulaba ng'omukolo guno gugenda bulungi ate nga abo baana ba Hamphery Mayanja. Tusaba Mukama abasaasire era abagumye. Katonda yasinga okumanya naye agumye emitima gyammwe ate tukkirize essaala ennungi ze tuweereza Hamphery Mukama asinzire okwamuwe eggulu. Tulaba Namwandu ng'ayambuka mpolampola n'abamuwerekeddeko. Weebale nnyo okujjanjaba, weebale nnyo okubeera na Hamphery Mayanja, weebale nnyo. Tukwebaza wadde buvunaanyizibwa bwo naye Mukama akkirize kubanga abasinga obuvunaanyizibwa babejjako naye gwe Mukama akusobozesezza. Weebale nnyo, weebalire ddala. Teekako olwo nno abooluganda lwa Hamphery be baddako okuteekako ekimuli. Saba bajje basembere abooluganda bonna. Abooluganda nga bwe beteekateeka nja kusaba abooluganda nga bwe beteekateeka nja kusaba Ssenga weeweeyogerere. Ssenga bweyogerere naawe otekeko ekimuli. Tusaba Amanda Ann ojja otekeko ekimuli okuva USA. Boston. Ewa mwami Mayanja oyo Fiki Gaza tweyanziza nnyo, tweyanzege. Desire Luzinda Foundation bw'aba taliiwo Muhamediza family etekeko ekimuli. Banange twangweyambweko olw'embeera y'obudde. Damali from Massachusetts, Boston. Damali okuva Boston. Abantu ba Amerika bano oba baluzungu bokka. Bangambye private secretary wa president ku nsonga z'abavubuka abaana n'obutale naye waali mwami Pilale Mukasa Dr. Kisanja. Desire Luzinda Foundation abakiikiridde Desire Luzinda Foundation yasomera St. Peters basebo ne bannyabo Kinganya December 1972 mu Nsambya Hospital Hamphery gye yazaalibwa ye mukulu w'aba Mayanja mu family era Hamphery ono yatandika okusoma ku St. Peters era n'agenda ku Nakasero Primary School
Hamphery yasomera Kawempe Muslim SS era Hamphery yagenda Old Kampala SS. Hamphery yafuna diploma mu business studies in Nakawa College of Commerce. Okuvaawo Hamphery yajoininga kampani y'ebyempuliziganya gye bayita MTN Uganda. Hamphery yakolerako e Nairobi nga bwe mwawulidde eggulo mu church. Hamphery yayimbako weewaawo ono omulala Chameleon yamusingira ddala, naye Hamphery yateekawo ekkolero oba eddongosezo ly'ebyamasimu. Be bamu ku bannayuganda abatonotono era abaasookera ddala okukanika smartphone kino, abajjukira mu biseera ebyo ku Wilson Street nga bw'oba togenze Waham tewali walala w'osobola kukanikira simu. Ku Ivory Plaza Wilson Street, bassebo ne bannyabo, Hamphery bwe yavaawo nga bwe bategeezezza yagenda mu America n'amalayo emyaka 10 gy'abadde awangaalira ng'akola emirimu gye. Hamphery alese abaana be mulabye wano, naye ebyo abaana ab'ekika banayongera okubanjula oba n'okubatanjulira nga bwe mumanyi enkola yaffe wano. Hamphery abadde ne mukyala we gwawangala naye twamwogeddeko wano Sham, era mwamulabye ng'ateekayo ekimuli mu America eyo. Hamphery ng'omuntu abadde mwagazi nnyo wa mupiira, ekiraga nti Hamphery abadde mwagazi nnyo wa mupiira. Ne bwe yali ku kitanda oba bwe yali ewaka nga mulwadde nga Arsenal bw'eba esamba, awatirisa bagamba njagala kulaba Arsenal ng'esamba. So aba Arsenal nviiriddwako nnyo omuwagizi wammwe. Hamphery abadde muntu w'abantu era olunaku lw'eggulo ababaddeyo mu church nze nabagambye nti nze sikaaba lwakuba Hamphery bamugalamizza wano, naye nze neekaabirako ng'omuntu olw'ensonga bwe twabadde twogera ne Muzeeyi Mayanja oyo yagambye Aaron ntandikirewa okwebaza abantu. Badde ngamba mukyala Mayanja leero tutandike okusoma ku bantu abatuwadde ebyo. Nagamba Aaron oneebaza ani olekaani? Abantu bawaddeyo nga tebalaga, tebabaddeeyo muntu ajja n'agamba nti nze mpaddeyo kino, naye nga bamuwadde ne bamujjanjaba ate ne babeerayo ate n'obudde. Togolaba bwe twadde twogera ne mwami Mayanja n'angamba nti buli muntu yenna omwana ye gwe yazaala nga mwami Mayanja ne mukyala Mayanja, buli mwana yajja n'ekitone kikye. Naye ndowooza ekya Hamphery asinze kitegeera nnyo mu kaseera kano akabadde akazibu, kyabadde n'emikwano egyannama ddala. Buli mwana yajja n'ekitone nga kyanjawulo. N'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo nja kwongera okikkaatiriza nti nze sikaabira Hamphery nze nga Aaron Kabaale, naye neekaabirako nti nange naafuna ku bantu abanjagala bwe batyo ne bakujjanjaba ne bakulabirira nga mikwano ate nga tegyeraga. Era tewaliwo omukwano gwa Hamphery yagambye nti nze bawadde ssente bwezityo bankuze bino. N'olw'ensonga eyo kikulu nnyo mu bulamu bw'ensi, njagadde nkayiseewo nga nkubuulirira naye nga nange neebuulirira.